ne desire from that day era yamuzeemu ne mutengana ne muta nze jukira nalina mukali nti bwe nfuna wembeera kati desire ndabanga yatayagala okukanzijako okunyonona tudde mu bibbala ng'olwedi nze am frustrated nga nakooye nga bintu by'okuzunga mu mabbala nga nabitamiddwa mbikooye omusajja bajatuuka otuuke extent nga then you have to open legs kozi osobera mu bbaala kikome ku kinnakyo daily notuuka nga tolina kujjamu ku mpale time etoka nga you have to sleep with men to survive kati ye desire njonoza yali yabimanyiira jukira nze nkyalina mukali akekyalo saabimanyira bulungi nava mukyalo nga simanyi kufumba Sadamu yanjigiriza ofumba nga simanyi kwoza na lugoye kulukunya nanjigiriza okwoza ngoyo omuvubuka asobola okujja nanjoleza engoye nazoozaawo nga yakedde ku makya nagenda mu tawuni nakola nakomawo ssaawa 5 yalinga asobola ndiboota ez'obu swimming costume nakomawo lwakomyewo naddamu nayoza engoye ate nga nze nina arrogance eyo nga wakomawo ssebo nenzukeyo ssaawa 8 amubuuza n'omubuuza okuva lwakomyewo engoye zikola ki mu bbaafu mwana muwala wanje sooka otweyanjuli abatula abasaza amanya gange bampitana nteza Bridget aka Mafia Bay so nga mbeera mu Ndeeba gyenkolera like gyenkolera cakes zange ye bwongo nze nga simanyi naye nga nze ssebo bwe ngenda out eyo nga alinywera ku nze alina omubiri ogwakabi nalina omubiri naye nga era siri munenye naye nga ngulina nojjukira oba bakava mu kyalo obeera so innocent ate kyenalaba ku basajja e Kampala asobola okumanya nti ono muyaaye ono si muki yakajja ddofe Desire waliyo ekibbala nga bakitalitalita ewa Penina kyalinga olaba wanene oku awali KFC n'oyambuka walingawo Isabella oba kati Club Beluga. Do you see where Climax is? Beluga ntegeddewo wagguluka walingawo kabbala nga kakwata nga kabeeramu abanywi ba shisha bali babikoola ng'omumwe babeera awo wa Penina. Ngamba Desire yali ali akakola ebiseera ebyo nze nga nze sina kyenkozesa date wadde n'ekimu nga sina kyemmanyi kukikubwa nga n'omwenge sigunywa tugenda tutuuka we Penina era nze we nagendanga mu bibbala bye nazannyanga nnyo puulu cause puulu oyo nina omuvuka yali emuyigiriza nga bamuyita Jovan nga nzanya nnyo puulu nga mbeera nnyo mu bitournament ebyo mbitambulamu nnyo oyo muvubuka nga njigiriza okuba puulu oyo twalimu agents naye nga kacaliika nga noga nti kacaliiko twatuuka ewa Penina Desire nga ekibbala yakinzigirira dda ntuuka mu kibbala ate tekindi omwoyo wa Emma nga sikyagala kugendayo nga deire anti makindi bakuba mande paka mande buli lunaku nga ekibbala kikwata kati kyenakola nga mbeera mu ekyo kibbala kati mu ekyo kibbala mwalingawo muvubuka nga naye abeera mu deire naye nga ye munywi wa shisha omuvubuka oyo nga bamuyita Sadamu oyo ng'abeera ku Najjanankumbi ku Kawopeti bayitawo Kawopeti omuvubuka oyo yali yapangisa akazigo ke nga taata we ye chairman weewawo awantu nga tankwana oli bali abayaye mbasudde olwo ewa Emma nvuddeyo neepaaludde anti kati byewatandise okukwana naye nebya chapter eyo nga mbivuddeko kati ndaba Desire anyingizaamu kiro ekirowoozo neera kati ewa Emma nvuddeyo kati omuyaye teyasigala ng'akunoonya anti nalinze ayirete ina ssimu naye sina ssimu ate n'okusanga Desire okumufuna nakozesa essimu ya Emma nga tamanyi nkubidde Desire ndagirire nti jangu nsange wano omukulu atandise okukwana Sadamu ankwanye Sadamu no yambeererawo bannaye abakazi tetusiima yakuyirawo omubiri naye oli omuvubuka yanjirawo omubiri forever grateful for that guy sikulimba from the bottom of my heart Sadamu yambeererawo ye Sadamu kati omuntu osobola nga nti alina ekizibu naye mba sirina ssente nenga nenzeewola bambi Sadamu muntu mulungi yampasa nno ebyaddala nembeera naye for more than 8 years are you sure kati kino kyenga amazima story no sina gwe nali njinyumiza naye Sadamu yanjira ne mama okunzuula yanzuula ndi ne Sadamu okakasa ate ye Emma
bwe namudduka kwate n'agamba nti nabuze kati mu kukula Emma n'afuna olukujjukujju n'azuula maama nali wa Saddam ekiro saa 2 nga maama azze ne bbawe gwe yazaalamu bano baganda bange abalala kati Emma ategeera ati wa Saddam anti kati Emma okutegeera ewa Saddam ndaberanga ne Saddam oyo naye era nkikuddiramu mu kusooka nti Emma yali muganda wange gwe yali anjagala ennyo nga tasobola kundekerera anti kituufu naye atuuka otegeera otya nti kubanga erimu wavaayo buvi nga tomugambye anti we nabeera Saddam oyankwanira nga ndi muto nga naye muto naye nga womanyi omuntu ali responsible you cannot be with someone nga muwala muto nga tomanyi waabwe kituufu ate nekyanga tolina waawe wadde noweewaawe womanyi nga you have to know kati ye Saddam ndowooza yakikolanga mu lukujjukujju kozi namunyumizanga nnyo oyo muganda wange ate yalinanga noyo landlord we ngamba omwana w'abandi wamujja mu ssomero biki kusiba kati ngagamba kanonyeko kubaaki baganda be kubeewaabwe ye Saddam ndowooza Saddam yalagirira oyo Emma kozi nze kyemmanyi saalagirira ku Emma gye tubeera naye Saddam erabeera mu kikomera ng'ennyumba y'essebo nga omuvubuka nampasanga ddeyira ndekera ssente z'okulya Saddam yanjagala bannange yanjagala okumanya yanjagala neepasula nga nengenda gye ngenda n'atambula nga najja nga nannoonya n'anzijangayo ne tulwana nga ne twekuba I mean desire olwo omaze ne desire from that day era yamuzeemu ne muteŋŋana ne muta nze jjukira nalinamu kali nti bwe nfuna wembeera kati desire ndabanga ye atayagala okukanzijjako okunyonona tudde mu bibbaala ng'olwini nze am frustrated nga nakooye nga ebintu by'okuzunga mu mabbaala nga nabitamiddwa mbikooye omusajja bajatuuka otuuke ku extent nga then you have to open legs kozi osabeera mu bbaala kikome ku kinnakyo daily notuuka nga tolina kujjamu ku mpale time etoka nga you have to sleep with men to survive kati ye desire njinoza yali yabimanyiira jjukira nze nkyalinamu kali akeekyalo saabimanyira bulungi nava mu kyalo nga simanyi kufumba Saddam yanjigiriza okufumba nga simanyi kwoza na lugoye kulukunya nanjigiriza okwoza ngoyo omuvubuka asobola okujja nanjoleza engoye nazoozaawo nga yakedde ku makya nagenda mu tawuni naakola naakomawo ssaawa 5 yalinga asobola ndiboota ez'obuswimming costume naakomawo lwakomyewo naddamu nayoza engoye ate nga nze nina arrogance eyo nga wakomawo ssebo nenzuka eyo ssaawa 8 amubuuza n'omubuuza okuva lwakomyewo engoye zikola ki mu bbaafu naye nga Saddam yangumira n'empisa zange embi Saddam yambeererawo nnyo era maama we yanzuulira wani teyagamba nti kakugjeyo ofubira otyo ng'okyali mwana muto teyakingamba kubanga by that time yali talinako authority mbuuza authority ki nali saakula naye nga tasobola kati kuntegeerera already kati nga nsobola okudifferentiatinga nemanya nti Saddam kyekino ko Saddam yambeererawo kankubuulire Saddam yambeererawo omuyaayo omulasita ng'embeera za dipo era kubeera mu ghetto bikyakulidde mu bana ba ghetto nga kati nga Saddam oyo nze naye nga tutandika okuba nga tutambula bameka nga tutambula gye twazunga ngaeyo mu bibbaala nga naye Saddam era wa kibaala nga tugenda ngaeyo ku sweet gundi bawayitawo batya wanene wali akabbala kati kalina omutima olaba after KFC Makindi this side there is a bar Lady Fifi kumpi ne Lady Fifi oba bakaita red lights nga mwabeera nga ye Saddam munyonyo wa shisha kati nga tugendeyo mu bbaala kati awo nga ntandika okukuba abawala abeefasa Saddam anti jjuka yalinga wabbala nga bamumanyi kati nga banawala abajja ne bamwetuuzaako nga nvaayo nnwanye mbakuba kyokka nga simanyi nti Saddam yalinga mukwano gwa Bashir ex wange oli njagala Saddam nga sikimanya nga tekindinamu nga sirowooza nti beemanyi Bashir beegwako ne Saddam nga bakyali kakati twali tudde mu red lights ne Saddam ngenda olaba Bashir abonga kuki Saddam kati Saddam samugamba nti Bashir mumanyi Bashir nga tateekawo embeera
go apasula mukazi wange maze emyaka 3 ne Saddam simugamba okoti Bashiri mmanyi maze omugamba nti Kampala bichi werunjiza kati angataka kufuna misunderstanding Saddam ngatandika naye nga tanjagala nnyo ne Bashir alaga yagala kudda nga batandika okweyuza hanze kyenakola nga ngumira kono Saddam nga Bashiri wajja ogambawo ki nganze ensirika mugasi kumanyi nga wajja gyendi nefuula atamumanyi nno nabeera nga yeeyisaawo neyeeyisayisaako nze nga bwe mulaba mu kibbala ngambyeho Saddam tugende waka olaba Bashiri ngaze oba omanyi olutalo ojja bbeerawo kati Saddam yatuuka oluusi ebbubanga ne limuyitangako kati nga nze bwe mulekayo bwansange waka nga tulwana ne tulwana ebyaddala ne twekuba ne twasa buli kimu nga landlord yatuuka okutugamba nti ennyumba tubakoyamu mulwana nnyo mujja kwetta ate nga nze bwe nnwananga ne Saddam nga nze nzirika nga siina maanyi nga manyi okufeintinga nga tuli mu kulwana mfeintinga naye nga Saddam anjagala nga newe muddukako nenga nti ngenze wa lumu namuddukako nengenda saidize eyo wa eyo Luzira ne muddukako nali awo nga zize nga nnoonyeza nakomyawo yambeererawo omuvubuka oyo yanjigiriza actually kyendi kati okubanga nsobola okulya okubanga nsobola okufumba n'okumasigina lisikumanyi akatono ke mmanyiko okukola n'okubanguka yanjigiriza ensi kangambe nti envuka yanjigiriza ensi mwawukana mutya nzize ne Saddam twawukanye ne 2024 are you sure yeah ate nga nkukubira ne Saddam 2017 kati ki ekibaawula ebbanga lyonna lyemubadde ati Saddam banaye Saddam wabbuba jukira nze wena mwagalira nga ndabika bubi nga yanyirira kati ebiseera byagenda bikyuka ntandise onyirira batandise okundaba bangi abavubuka nga sebo Saddam ne bwandaba nga mbuuza omuvubuka lutalo nga ne bwandaba nga mbuuza omuvubuka lutalo nga ne bwalaba nga simanyi tufunye banneiba abavubuka nakusanga busanzi nga neiba omuvubuka simanyi ali mukubuuza mboki lutandikirawo kati nasooka nga ne mugonderanga ebiseera byo nga ndidde ffe jjukira kati ewa Saddam ne mama maze omuzuula maze okujja wano we namusanga maze omumutegeera kati nga ninamu kiri ekibuli kati ekibuli kimeze meze mugaye kati luli yali nga mmanyira nti nga bwankuba kale sikuyita nga sina wenzirera nga bwankuba ssebo nze golaba nga nfukamira naye tonda nga sina n'oluusi ng'olusayinza ogenda amabala n'akomawo n'akusikasika enviiri n'akubakuba wallahi nga tolina gy'olaga bannaye ng'olina otutuula wansi okakkane obabe ku Kampala sirina gwe mmanyiyo Emma amaze okwekyankuula mukazi we bamaze ottabuka olw'okuba gw'otambula n'olekawo ebizinesi ye Desire omaze omwekutulako Bashir omukyaye Kampala olina Saddam yekka Saddam yanjooga naye nga lyamu mweyagala era bwe musiima kubanga singa yanjigiriza bingi nnyo kubanga yantuuzanga nanjigiriza nga abantu kubanga ejjuka yali akola mu owino ate yali ansinga ku myaka yanjigiriza abantu naye yali atunda ngoye yali atunda gundi swimiko nga ze ndi botazaasala akeerayo ku mata saa 11 avayo saa 5 ez'emisana omuvubuka oyo yambeererawo kubanga oyo omuvubuka yatundanga n'empale yeeno nfune ekyokulya nze Bridget kati njagala kumanya Bridget ebbanga lyemumaze nti owa myaka 8 muli naye ebbuba lisusse ebbuba lyeryakuleetera okubanga nti mugamba nti katute nedda my dear nze simanyi nakya twawula ne Saddam twali egyo twali tupangisa nga tubeera ffenna tulina ebbala gye twali tuddeho nga tuli mu kunywa ne wajja omusajja yalinga nkwana naye ng'omusajja nesimwagala naye Saddam oyo nga walaba omusajja oyo nga ajja around me afeelinga insecurities nga tutabuka nga tubeera tutabuka nno naye ngamba ebbala kanjeesonyiwa embeere nga mbeera mu nnyumba nenebaka naye ng'era nzijayo nange ajjamu tugende bebi nkukole ki lwali lumu awo omuvubuka omusajja we yatamiira omwenge oyo yali aneegwanyiza ng'agamba mukazi we omwagala era wololololo nja mwebakako biki Saddam nga tatabuka olw'okuba nti nange naliwo Saddam oba yalowooza nti nange omuvubuka amwagala nga tankuba oluyi
olwavamu okunkuba oluyinga nange simuwa nga tetwedoma nga nze mbwaka nobwambalirawo ndwawo nze njagala okumanyira olwa nti mmeze mmeze nina wendaga ntegedde Kampala ngimanyi kati omumanyira otya onkuba otya oluyi gwanzaala namugamba gwe walinga omanyiranga luli ng'omanyira naye kati biralamu biralamu tomala gamputula oniga obutula mbusimanyi olwokuba nsula mu kazigoko ondisimanyi omba olwokuba mbu ompowa obutwala ebiri bwakameeza simanyi mbu ate otandika okumumanyira wadde nti gwe wamukufula kyenda ate ofula kagoma kaki kalubendera oba okitegeera kati awo nze nesadamu twayokana last year mu January mu Feb nemuta nojewa mamawo kati yamanyanga nti jukira we namumanyira eri ku Kyebusaaba twamanya tusenkane tuvenga nando dagamba tulwana nnyo kati gye twadda twali twadda gangu kati jukiranga bwe nanobanga nenzijanga ene wa mama nga nabazadde omuzuula kubanga nkugamba nti maama namuzuula ndi wa Saddam kati bwe namala ozuula maama bwe najja bwe nanobanga nga bwankubangamu akatono lumanyi wa mama nga nzija nga byakyukamu kati bwe nanobanga najjanga naneegayira n'afukamira ebiki biki n'aleetera maama sukaali biki nenga kanzire ku buki ku bufumbo kati namugamba kati bukyanga onkubanga nennoba nenkomawo gwe mabeere kuno wolina bankomyewo nga siyenzi nga sibuuka lwe nanobanga ebya bulijjo nno nga lowooza nsaaga ate no nagenda tategerere kubanga twali bulungi naguno guliko siddangayo akasimu teyakuba ankubira nenobanga kati message azinsindika naye kati nali nagattagatta biri byajjanga mpisangamu obwobulumi bwonna jukira omukazi nga nesonyiwa omuntu tesigenda kwesonyiwa leero nti nkutadde ojja ogatta obuntu jukira Saddam yinanga mu kirisitamo nga amanyi n'okukulangira mu ssebo nakuyamba biki nzaaku biki kati obulumi obwambe nalinga mwagala nali simwagala nafalinga in love with him naye nalinga mwagala naye nga byankola oluusi mbigatta mubaamu kali akayitamu n'ogamba kasuseemu wadde kisikaaki naye kino kati nabugatta ng'obwo nenjawukana naye nenvaayo that day maama tagamba ddayo mu bufumbo nzija maama wange ye first supporter wange let me say nti maama wange niwomugamba nti muwala wo yabbye nga kituufu yalabye nti wabbye agenda gamba mwana wange ekyabbangako asobola n'okusiita ebigere n'akaba n'agamba nze buli tasobola kikola ekyo era kati jukira nze kyanemyanga okujjanga eni wamama nnyo jukira mama yali yafumbirwa naye nga teyazaala abaana ate nga yabeera na bbaawe kati okitegeera kati nga ate abaana oluusi tenabakwatagana nabo temunetegeera nedda kyenjagala ku baganda bange bano basaidi ya mama wange bano abaana ba mama wange let me say they are my friends nina muganda wange nzirako bamuyita Mahadi kati Mahadi wavako nga kuddako Faadi ono kuddako n'akawola kabadde wano ka Atima ne buli obulala obutoye naye webalaba bano baganda bange tebamboolanga tebamboolanga ne taata waabwe tamboolanga bwe mba ngamba nti nina ebizibu byenfunamu mpisa zange mbi kaŋŋambe nti nga nze naye bano abaana tebamboolanga nti nsobola okusanga olugoye lwe nendwambala nenkozesa ekintu kye ate ngaali ku at peace nti oli ne brother wange oyanzirako saidi ya mama wange kubanga nze mama wange mutata wange yali yanzaalayo omu nga bano ono muganda wange anzirako Mahadi nsobola otuula ne mugamba sooka ompolereawo ssente biri bubi nampola tewali nooma yonna tebandaga mutima mubi nti tusoberawo ne tuzannya kwegamba n'omuntu nga tomunyonyera nti si baganda bange badda tosobola kitegeera oli waka wa maama otandise osetolinga kati maama ajja anteekamu ssente era okuva dda era nga maama Saddam tamwagala nga lwaki abatamwagala liso ly'omukola dugala wewalaba tomanya kati maama oyo maama yakulidde mu Ndeeba ate maama akuze akolera eri mu keeki kitegedde nga bakeeke bamanyi emikwano gye maama yakwata obuzende bw'obutono obw'ekinaku
ate nga mama akimanyi nti waffe tulina ssente. Mama si yali awo nti alina naye mama yakwata obusente obw'ekinaku yabwewola n'ampeerera osome bino ebyemikono ebyo era nembisoma samudisappointinga kubanga ate mama yendaganya omukwano gwe nalinganya mama yendaganya omukwano banaye mama kambabuulire ng'ovudde mu bufumbo mama akutaddemu ssente despite the fact ate nga nabeeranga n'omusajja wange nga bwenda oyo Sadaamu nga nsaba ngeno mama tumulengezza nga bwe mugamba wansuula nawo naye mama obuno obusungu teyabutereka nze namalanga n'omwaka mulamba nga wasijjaawo kyokka ng'oli Kinyanampindi nga ndi wali Kinyanampindi naye ng'omusajja asobola okupikamu ebigambo olaba abasajja batukozesa nnyo mistakes naye my dear a mother is a mother. A mother remains being a mother. Nze mama wange njiriddewo omubiri. Osomye keeki obusente bwa mama obw'ekinaku yabwewola n'okubwewola mukazi wattu kubanga yaŋŋambanga mwana wange nze munnaye gwamo muli bagagga wano wewange wembeera we nafumbirwa kitegedde naye nga katate kati kisinga okuneewunyisa olaba nti ate wa mama nayaggalayo nnyo okusinga eri ewaffe nti natuuka n'ogamba maama nti oba mama wenfa mu nziika ewammwe naye nga ate waffe nkubuulira nga sikutyayo wali buli ssente gy'omanyi empya n'enkadde ssente ezikunkumukazi naye right now taatawo akubirako kasimu nze bwena okuva olwinava ewaffe mu kyalo nasiibulayo era nze nkugamba siddangayo taata tatwalangako obudde bunoonya muwala we bibawo babiŋŋamba kubanga nze nakyusanga zilayini kyokka naye nga sina permanent bibawo ne babiŋŋamba naye nagamba kambeere ne maama tolina idea esobola ogamba nti no kangindeko ndabe taata ayongere ku maama kye yampa sigirina kubanga nze what I expected from my family I didn't get it gye bayita mbasina gye bakuzadde musimanyi ewammwe gye bakuzaala tebalina kye banyambe kyendi kati mama wange yakinfudde ate nga mukazi munaku talina ssente obusente abwewola bwewozi mulooni nze mama wange yewola ssente ez'emiliyoni nga 5 okumpeerera nsoma ebya keeki ya mukono nange nentuula mu mutima gwange nga mama asobola okundagalaavu ng'asobola n'ossula enjala n'abeerawo omukazi otujuka naye alina abaana bazadde mu bbaawe nabo bamwetaaga naye ng'asobola kunteeka ku priority ye nga nze asooka maama n'andabirira maama asobola okungulira olugoye ku myaka gino gy'ondabako mama yampeera n'ensoma bya keeki nga ne bwenkera ku makya nga saagadde ggendayo tajja kungamba nti gwe buuli nga weebase agamba oba tolina maanyi bireke togenda naye nange olw'okuba nti nali motivated nateekayo omwoyo n'okwagala nesaagala mu disappointing ate nga mukazi wattu naye ng'oluusi bizinesi gy'akola kitegeera asobola okugamba nti kati keeki kantambuleko ngende ku mikolo kubanga mama wange afumba ku mikolo akola kekisi n'okutimbatimba kitegeera kakati twagala kumanya kati lya mafia beje anti nkojjira